Mu kiro ekigezesa olunaku lwaleero ab'eŋŋanda era n'ab'emikwano abadde maka g'omubaka Kato Lubwama oluvannyuma lw'okukizuula nti abadde afunyeemu obuzibu bw'omutima gwe addusiddwa ku ddwaliro erimanyiddwa nga Sitana erisangibwa Ekitebi mu Lubaga era ng'eno gyasserizza ogw'enkomerero. Tubakubagiza mwenna eggwanga. Oluvannyuma lw'okukizuula nti teri kyakuzza, ab'eŋŋanda ssaako n'ab'emikwano nga bali wamu n'abasawo basazeewo kuvuga omubiri gw'omugenzi Kato Lubwama ogutwala ku ddwaliro ekkulu e Mulago mu ggwanika basobole okuwandiika lipoota esembayo y'obulamu bwe gy'oyinza okuyita postmortem report. Enaddirira ey'okuwerekera Oweekitiibwa Kato Lubwama. Abamu ku baaweerezaako n'omubaka Kato Lubwama mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu paalamenti y'omulundi ogw'ekumi okubadde omubaka Muhammad Nsereko y'omu ku abo basobodde okubeera mu kiro n'ayogera ku mugenzi. Mu kifo kye gy'anaaba aterekebwa eky'olubeerera paka bw'anaasinkana Allah subhanahu wa ta'ala oba gy'anaasinkanira Katonda we. Wano tugenda mu maka g'Oweekitiibwa Kato eri ku lusozi e Mutundwe. Tujja kuba tubategeeza ebisigaddekaawo. Twebaza abantu mwenna abavuddeyo ne babaawo, ababooda, abayimbi, abasanyusa b'abantu mwenna, ba promoters bonna ababaddewo n'emikwano gya Kato n'ab'eŋŋanda. Tubakubagiza mwenna eggwanga naye ate naye ne tubasaasira ng'abantu bannamawulire. Mwebale mwenna kubaawo n'okuweereza amawulire gano. Kato Lubwama yaweerezaako mu paalamenti y'omulundi ogw'ekumi yali yakubizibwa omukyala Rebecca Litwala Kadaga era ng'ono ajjukirwa nnyo okulwanirira eddembe ly'abannabitone ssaako n'abantu abanyigirizibwa okuli abavuzi ba boodabooda wamu n'abalala abagwa mu kkowe eryo. Muba mu mbeera eteri ntuufu ate nayo gye mugenda temwesigayo nnyo. Embeera y'ensi mugimanyi ey'obutuwa na buli kimu kyonna ebitali birungi. Kato Lubwama abadde n'ebitone eby'enjawulo okuli okuyimba, okuzannya katemba ssaako ne sineema era ng'ono anajjukirwa nnyo olw'ettoffaali ly'agasse ku kisaawe ekyo. Joseph Seruwoza ku Red Dream TV ssaako ne Impact FM. Ebyambalo by'obugagga bwe byekuumira